And I'll be moving all over America, all over Europe, all over Africa, all over the world. Ganyiga buli pesa. Elisura Museveni tugenda mujjako alimba. Museveni tugenda mujjako n'oyo mutabani we omutamiivu agenda kusasulira buli kikolobero kyakoze eggwanga lyaffe. Tebabalimbalimba, tebabamalamu amaanyi. Museveni si kyali waffe ate tetuli bakyalibe ate tugenda mujjako kubanga ye solution yokka eyina okuddawo okutaasa ensi yaffe. Nakijoba Senkungu, Joe Semakula, Mwenaba comrades, thank you very much. I want to thank again. I feel we cannot thank you people enough for embracing us in this time that we never imagined in our lives. All of a sudden, just all of a sudden, life went from the topest to nothing at all. All of a sudden we became not only homeless, but dangerous to associate with. So we thank you, those of you. Nsoko kwebaza abantu be Uganda, the people of Uganda showed us. The people of Uganda took us in. Maybe one day I'll write a book, because there's so much that I cannot say right now. So many people will be putting in trouble. That helped me survive. The first time gave us information that they had come for me, and this stubborn woman said, Bobby, go, I'll stay home. On the 16th, and Bobby stayed in house arrest for another 9 days alone. When we saw the religious leaders come home, she was alone in house arrest. She was hungry. Ngataina na mmere. Na yulu mputuye. Ngalaga anti achali gumite. Thank you, Mama. I respect you. But the people of Uganda, Batuyamba, bonna, abaina webali n'abataina webali, they stood with us. But there's this one time, the champion Mabina Zingale said, Nezijukira, Nabanyumizako, Wafada, Abantu, Ikuitanga, Kataina Chakua, Nina Kwechtamiro Chemisa. But what when a nyumba, Watu Zingulu, Bali, Watu Wikiriza, Netueta, Nasibira Munyumba, Oba, Wanyali, Bobby, inga. Mchana na nyingira kati nyumba je nyingine mwaya msajja. Oba nyingine mu nyumba ya mimi, nyingine zipu. Nezibika. Nebalita o. Kakati omuchala ninga kati oba kati awo. Agenda bakubira bagameze mu mpaka kadde uno mufune. Bandi awo mukazi azze. Mama mza. Baoni abantu balaka basira baadi awo omukazi atuse n'omusajja omukulukulu n'engamba ndeetedde bbaawe nfudde omusajja genda kubuuza yegenda otya mu nyumba nanga Bobi tota nze munange uleetedde ono Seka akuwa edduwa Seka nangamba wanike emikono nkwedduwa Seka n'asomereddwa n'asoma oluwalabu ebetedde kyakabulira mukyalinyalya ngamba nange munange ze kyembadde nsobola okukola but prayers work. Prayers work, regardless of religion. So, church tiwanyo ntibanange kyetusose okureceiving ano kubadde kutusabira. Era bwe natuuka twasooka Washington, kyamukisa mulungi twatuuka mu mwezi omutukuvu era baganda baffe abasiraamu. Twasaba nabo, twasala nabo Idi. Era ne tukabana ekijjulo kya Idi ew'omu ku mikwano gyaffe. Then ne wano tusoose kusinkana mu kusaba. This is not a mistake. So we must take it up. No. God is working here. Zeno na ino olunkulo naye kakasiza nti Katonda akola. Reverend Achogendeko, he can't believe I'm here. Reverend, I also can't believe I am here.
But what God took us through to be able to leave the country is amazing. What my wife and family had to endure is amazing. But we're here. When one very articulate pastor, young pastor, he talked about injustice. Injustice. Nothing else is as painful as injustice. Obutali bwenkanya. Kubanga obutali bwenkanya, it does not matter in any developed world. We want to believe, okay, politics, fine. Naye waliwo obwenkanya n'obutali bwenkanya. When the whole world is watching, mugambe mugenda kulonda. Netufale netugamba no, banange temukwata kifaananyi kyange, kwata bendera ya ggwanga, because this is not about me. Notuuka nze bwe ntuuka wano mu America, buli wamu ndaba bendera ya ggwanga gye batimbye. N'olumu kuba twadduka n'abaana baffe, ogenda kasomero oyagala oba tandisinga okusoma ayinza okuba nga asomasomako wano, naye kyosooka okulaba kyebawanika bendera ya ggwanga. Mwana nakubuuza taata, but this is exactly what caused us trouble home. Kwegamba omwana takutegeera nabo abantu bali mu kuwanika bendera, ate nga yatuleetedde ebizibu. Bendera ekira okuba eky'omuwendo. Obwenkanya obwo okujjako n'abantu obwannannyini ku ggwanga lyabwe, mwalabye n'etteeka lye bagezaako okuleeta okubajjako obwannannyini ku ggwanga lyammwe, okudikiraringa nti nno oli mugwira, toli munnayuganda kubanga oyogera amazima. Injustice. That injustice is something. Era omusajja omu gwe bayita Che Guevara yagamba, when you see me tremble with indignation, that is when I've seen injustice. Era nagamba, if you tremble with so much anger at the sight of injustice, you are a comrade of mine. Nange njagala okubagamba bw'obanga obutali bwenkanya bubajjako waya, then muli bakyali bange. What a chino together. That is one thing that should bring us together. Justice. Because injustice is sin. It does not look at the color of your skin, your denomination, your gender. It is just there. We meet on Good Friday when our Lord Jesus Christ was crucified for what is just, for standing for what is right. But we are constantly told omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka, bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, library ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road.
New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop namba 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade, awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe.